Tere tukomya oli kuchenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu program ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika tugende maso nyabo wano nakati nzizeno nsabye maliride ngamba obachi ntekwa ntekwa omwami wange atekwa komawo nvino mazo kusiba kwange nzira yewaka nteka abana bange mbagamba kati mu abana muyengire mugende mwebake mu bisenge byamwe nenyingira mu kisenge kyange ne yambula ne ngamba kati mukama olwaleero luno njagala omusajja wange wano mu byonna nali mukyala musabira nga nsaba nnyo mukama njigiriza okusaba nasabiranga nnyo mu ssuula yange eya y'olubereberye ssuula 37 nga simanyi sitole n'engeri gye yakwatanga nnyo ku mutima gwange nga nengera omuvubuka ono Yusufu engeri baganda be gye bamuyisaamu engeri gye bamubonyabonyamu engeri gye bamusuula mu bunya bamugyeyo mu bunya bamutunze mu Bamidiyani bwe bityo bamugyeyo kwegamba nga bwe ntunuulira sitole y'omuvubuka ono nga ndabira ddala ne ngamba naye mukama bw'abanga omuvubuka ono yawangula unatuka ku mukyala wa Farao na mwagadde bino byonna ne ngamba okay omuntu anabeera omukulu oteekwa okubanga oyina kuyita mu bino byonna kati nze ndi mukulu kyovula banti embeera zino zonna nziyitamu ngesule yengumya enzizaamu amaanyi netandika okujjayo ekyawandikibwa ekirala kyalimu Esther 5 kabaka engeri giyabuuzanga nga neteeka mu fikise ne ngamba bujja kukyanga nange omusajja ambuuza ngamba oyagala nkukolere ki yali ssuula yange nnyo oyingidde mu mafuta ag'okuganja ningidde mu mafuta eseza ge yayambala kati ekiro ekyo nagamba mukama leero teri kwebaka njagala musajja wange oba omuleetera mu bbanga oba omuleetera mu ki njagala kimu musajja wange wano netandika essaala neyambula engoye nengamba mukama ekimala netandika okusaba nembuuza mukama mukama gana amabeere gaki gakuzaalanga baana kubayonsanga nga tebalina kitaabwe wano mukama kakati guno mubiri gwani mukama wagutonderani anti Bayibuli egamba nti omusajja nabeeranga ne mukyala we ne babeera omubiri gumu kati ogwange guliwa mukama guli ludda w'omubiri gwange eyo saala yakwekalakasa yakukkiriza toni yayo tabufu ntabuse ngamba mukama nedda ekimala bandoza bagiyita kimala bagiyita kimala kati ogenze ku bitundu byo ntandise okubuulira mukama omubiri gwange nemugamba mukama sijja gukokesera ogumanya omubiri gwange nemubuuza mukama guno omubiri gwagutondera ki nemugamba mukama olaba njagala mwami wange ekiro ky'olwaleero bannange nensaba nenkuba enduulu nensaba nengoba emizibu nensaba nempita omwami wange nemugamba gwe ssebo gyonna gy'oli ekikukutte kiteekwa kuta ekikukutte kiteekwa kuvaako oba olya oba onywa nkutamye emmere yeyo gyoli nkutamye amazzi geyo gyoli obuliri bwayo bukutama bukuwunyira bubi bannange natuma buli kyomanyi kye batuma ku nsi nemugambe eyo nfuulayo kibira eyo nfuulayo buseerezi togenda kusulayo mu linnya lya Yesu omwana akatono banange nasaba essaala ennumba wazituma nentuma na buli ekimanyi okuluma nengamba kibeere mu buliri teri kusulayo teri kubeerayo mukama teri nganye mukama nganye mukama gwe wantonda njagala mwami wange njagala lubirizi lwange mukama nze nkimanyire ddala nti oyo mwami lwe lubirizi lwange myaka 3 tadda waka essalo gikoleza mukama ekimala nange ngumye ekimala mukama era bw'atajja mukama wano nange nsale ekkubo mukama nsale ekkubo sale y'okwekyawo naye ogisabanga osumuluddwa nasabe ng'omanya nti katika n'akaseera kentuusemuko okukaaba ne kuggwawo ne ngamba kakati mukama taata ekimala njagala musajja wange mukama njagala musajja wange emizimu egyamukwata giteekwa kumuta ebidiba ebibanga bibyantuulako mukama bikutuka nensaba nentuuya na muhafupeti yange ne ngamba ate sijja givaamu ate sigenda kwebika ate sigenda kusula ku kita mukama wano wansi we nebase olwo essaawa ogitandika ssaawa mmeka eyo nagitandika ndoza ku ssaawa zaali 2 ye maama
paka mukaaga ogw'ekiro abaana obalwiseri ya nenkoowa kusawa mukaaga netunzibamu awansi wange kasijja kusula ku buliri nkoyo sula mu kitanda obwomu mukama ekitanda kintamye kisuzemu ebbanga ddene nemeka wali odibidde awo ndooza kati kuba kati ntambuza gwana awo nali mu myaka oba mekaawo 2010 myaka nga 3 awo nga 3 awo Ikyalina mtoli mu abiri basi nabagituukamu oli mu abiri mu wali odibidde ya kyagamba kyantandika buto amazima kyantandika buto nakugambye wali nakiwulidde ya so kati nekalakasa bwe nako wane nebakaawo mu half peti yange n'entuuyo yange ziba ziwera saawa 9 nempulira omuntu wakoona ku ddirisa n'ekisenge kyange ani oyo nyina ndi mukati mchala bobera weka mu maka tekwa kubeera mukali ani oyo mamanyite muri dobozi lya musajja muri omusajja teririwo nzembeerawo ani oyo ndukuulira nze ate gwani nze tata Sharifu nemugamba sikuwulidde damu nze tata Sharifu nasetukira mu half peti yange nengenda nenzigulawo ogenda okugulawo bwendi nga mulaba yeye nemwaniriza kana ensanyusa okukulaba sawa 9 za kiro 9 gwa kiro banaye katonda no jali banaye katonda ina amaanyi katonda asobola katonda asobola olaba abensi bateekamu emmindi nejjayo omusajja gyabadde naawe n'oteekamu emmindi ya Yesu newanulayo omuntu nemugamba oteekwa kuddayo waka ku myaka 3 bannange embandi awo ng'omusajja ayinge nasooka nemutunula bwe nengamba mukama katonda ow'ekisa mugamba asanyusa okukulaba n'atuula mu ntebe wali mu peti afu peti yo gy'okyali mu peti yange nenfukamira nemubuuza ekifuba kiri bweru oba wateeka ku ka blouse nasika half peti nenkateeka wano bwe wati kati nze olwangamba nti nze tata Sharifu nali ninagenda mu half peti yange ngampulira sino nengamba mukama kino nakyo kikoze nedda mukama kuba namugamba wano sivaawo mukama nze mulinze nze ninze omusajja wange era nkimanyi ajja nenebaka sijja nakulinnya buliri mukama nze wano wansi wansanga era yansangawo maama yansangawo katonda alina amaanyi aye katonda ono gwe tuweereza katonda alina amaanyi katonda alina amaanyi katonda alina amaanyi maama omusajja bw'ayingira nemmala omubuuza wedde emmere yali teriimu nemwaniriza nemugamba tugende mu kisenge netugenda netuyingira mu kisenge emmere wali wagimazeemu dda nga teriimu okwo okukkiriza tewamutegekera katonda kanatandika nenda nemuwa amazzi n'anaaba bannange Yesu nze neneyingirira obuli nemugamba mukama kiwedde neneebaza katonda nenfukamira wali neneebaza katonda nemugamba mukama weebale ku lwa kino kyokoze mukama weebale nnyo nze neneebaka amazina nga tegakulimu obula okwata ekisweta osokozinamu bwoti sitaani nkuwangudde bukyango nepankira kate ku luno kaze tadda mabega namala okunaaba naye naalinnyo obuliri netwebaka entuyo wazisangula zimatte omwagama omukuutako tewamukuutako kuulo sindamanya mbeera zo waaye nali mumanyidde mu mbeera ze ziri eri okay kati bwajja netugenda mu maaso nebukya omubiri mukama si gwange nzekka waliwo nnyinigwo waliwo nannyinigwo kuba nze nsitudde ogugwe ate naye asitudde ogwange nekiggwa katonda alina amaanyi kumakya bukedde kumakya olwedde nali ntandiseewo nga ntunda ngoye empya nemugamba taata nze ngenda ku mulimu maze omukolera caayi
Nemugamba tewamubuuza nako nti emyaka 3 bannange kunjigiriza gye baali bamaze okunjigiriza wano nga sisobola kunyega omulire sanyega omuntu abuze emyaka 3 ate mubuuze nti obadde watutandikiraawo olwo no bakuyigirizanga batya mu meeting y'abakyala abafumbo bannange tobuuza musajja gyava bannange kale mu byonna baasomesanga omukyalo okweyisa obulungi omukyalo okweyisa obulungi bannange sanyega mwami wange ne mulabirira engoye ze yali yalekawo nenzijjayo nenzijjayo mu keesi nenziyisa mu paasi ne muteera wali ne mugamba nze ngenze ku mulimu nangamba ate okolerawa ne mugamba nagulawo akaduuka nkolera mu katale ne mubuuza okyaliwo oba onoba ogenze kubanga yali akyali mu buliri ate nga saagala mujeyo nti ate situka ogenda onywe kyayi ate simanyi biki kati nemmanya nti era mugamba naye nteeseteese wano ebyokulya bwena situka nja kubirya senga Tom n'obuwombeefu ya ne kacyayi kaatazze nako ya okategese nkategese ne mugamba ngenze ku mulimu abaana taata bamulabako kumakyeuko niyamata navayo of course yali tanaba kuvaayo mu kisenge abaana bamanyira kubeera mama na mama waabwe abaana bange baali bamanyira kuba na mama obulamu bwabwe bwonna kuba nalinanga kitabani kyange kirenze nga kimbuuza naye mama feta towaffe abeerawa mukubire ku ssimu ajje nja mukubira temufaayo nja mukubira temufaayo ajja kubeerawo Katonda w'eggulu ne mulabirira ne mugamba ngenze nagamba kale nengenda nenkola bayisa 7 nenkomawo kubanga abaana nali maze bafunira amasomero nga bali aye emmere tebakomawo ku lunch so mbe nakoma ku 7 nalinga nakomawo na mmere ya hoteli kubanga nasobola kukitetenkanya ne mu servinga n'amala okulya ne mubuuza era omusanga we akawungeezi no nakoma ku 7 ogwebisana omulabirireko nenkomawo ne muwemmere ne mubuuza nti wetaaga ku mazzi ogw'okunaaba nangamba maze okunaaba okay ne mugamba nzirayo ku mulimu nangamba kale ne mubuuza okyaliwo nkyaliwo nze nenzirayo era olweggulo nenkomawo nga waali ne tubeerawo bwetu sirabako omuntu bwagamba nti nkola ki ngenda nenga mukama kati omukomerezaawo ddala nolabika mukama omukomerezaawo ddala sifuddeeyo nze ne bwaba nakomyewo mbeera ki mukama nze ngenda kubeera na muntu wange kasita ompadde omukisa mukama kambeerewo n'omuntu wange ne Katonda mbeerawo n'omuntu wange omuntu watuuse ekigambo kino ekiri mu Bakolinso essula ey'omusanvu olunyiriri olwokusatu omusajja asasulenga mukazi w'ekyo ekimugwanira yewaawo era n'omukazi asasulenga bw'atyo omusajja akookuna omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we ekitegeeza omusajja nga yakuvaira n'agenda omukazi gwoba n'omubiri gw'omusajja oyo era gwoba oguterese ku lw'ensonga bwebanga bayibuli egamba nti omukyala omwami analekanga kitaawe ne nnyina ne beetaba ne mukyala we ne babeera omubiri gutya gumu kati kitegeeza nti nze omubiri gwa omwami wange ye Abudu nze nina omubiri gwa Abudu yalina ogwange kati nze sirina kufuga mubiri gwa ene sala abafumbo tetumala mukama mpo omubiri gwange yonna gye gwagenda guno gwe nnina si gwange guno gwa mwami Jjuuko ogwange mwami Jjuuko yagulina kyewandiikibwa kino omukazi tafuga mubiri gwe ye kuba sigugwo ne bwona ogufuga sigugwo kati gugenda kuyegasaaki gugenda kugasaaki omubiri gwo era omubiri gw'omusajja wange gumugasaaki tegumugasa kubanga sigugwe gwange nze gulinako omugaso naye alina omugaso gw'omubiri kati agukukomerezaawo naawe omuwa ogugwe so nange Yesu alina ekisa alina amaanyi netugenda mu maaso netubeerawo kati mukubeerawo omusajja ono yabeererawo ddala ebbanga bannange nga mwagala
amwagala nga naye akimanyidde ddala nti omukazi ono anjagala. Aleeta kasente, yajja n'akasente mu nsawo. Kali ludda wa pozzi. Yajja n'essimu mu ngalo. Yajja n'essimu mu ngalo. Yagenda emyaka 3 okutetenkanya. Agenze kutetenkanya takomawo ekiro 10 akomyewo ssaawa 9 ogw'ekiro. Era luno olutalo olulwanirwa baasiruwala. Nyo. Bw'oyagala okubeera omugezi tosobola. Kyawandiikibwa ekyo kituukirira abakolinsa amazima gennyini. So nembeerawo n'omuntu wange bwentyo Mukama najja mbikkulira olwoba nenga ntuuse mu buziba bw'okusaba Katonda mbikkulira ebintu. Mukama nambikkulira nangamba omusajja oyo omukyala gwe wali omanyi nti yamutwala si abadde yamutwala. Abadde n'omukyala bamuyita gundi bannaye Katonda asoma map. Omukyala bamuyita gundi era abadde akola mulimu gundi mu kifo gundi naye agikusomera onsonyiye nansonyiye kusonyiwa kulina amaanyi kati nga wayisebo ndozanga omwezi mulamba tulinaine mugamba kulikayo bibala okudda naye nkwagala nnyo mu byonna ate nkimanyiri mukyalawo nemugamba Jessica yani nanga Jessica hatani amukugambye nemugamba nabadde wano nemufuna just naye nga tewali buzibu ningamba mwoyo mutukufu mwogeze byonna ebibadde mwoyo mutukufu yakwata omwami natandika okumumbuulira yenna nambuulira nangamba mbadde nga wamukyala bamuyita Jessica bwe nali nkola yatuuka ebiseera emmotoka nangamba siddayo kukola agenda kunsavinga ndooza yali afunyeeyo omukyala bano banina ku ssente balabirira naye Katonda asuuza Katonda asuuza abasuuza omunyago tamanyi ssente kyemmanyi abakazi babeere ntende anti abamu abasajja be bagenda n'afuna omukazi ow'ebbeeyi omusajjazi ono mbaaminga ggwamu ngaga musumba gasobola kwekompeyalinga omubiri gwe yagutwala my dear eyo sala ngitegedde njagibuulira abafumbo amina so mu byonna atandise okwettottolako yetutoddeko kuba yasooka n'akigiramu nga mugamba no nze ne bwe mmanya Jessica kubanga era mumanyi naye katusisobola Jessica nze ne bwe mumanyi olooza ki kyenyinza okukola nambuulira byonna mugamba okay tewali buzibu naye nze mukyalawo abo bonna babbi bayaaye omukakasa ne mugamba abo babbi ate nze wuwo omukakasa omuweweeta mu kiwalaata okay natugenda maaso nabeerawo ne mugamba gwe tofaayo genda ngakeyo mu banno ng'onyumya ng'okomawo Mukama mpadde omukisa tujja kulya tujja kunywa okumusitula okumuleeta wano emutundwe nga bizibu akyalimu obusiraamu bungi olwo obusiraamu bungi nembeera naye omwami ne tubeerawo mwezi gumu 2 3 4 5 6 Mukama ne mugamba Mukama emyezi 6 njagala tusukulumeko wano we tuli ne mugamba kati ndowooza katuddemukko wano ndowooza kati Mukama kiri okay kumbe ekintu tekinnawona okay nenyingira mu kusaba Mukama n'aleeta omulimu nafuna omulimu mu bbeera omwo nafuna ssente ate kati ate zisukuluma ku ziri ziyali abaddeko nazo ate neziddayo nezireeta akabaati tannasumululwa nezireeta ate akabenja akalala nemugamba kati omanyi mukwano nze tofaayo ne bw'oyowulira ng'olina gweyagala okwogera naye gweyogeranga naye wano nga tobula waka kati nasigala nga akola ebintu bwe bati afunye omukazi omulala funa omuwala yali mukwano gwange omuwala nga yali muwala mulungi nnyo nga muddugavu bwati muwanvu alina akabina kanene bwe kati nasooka kumutegeera mu kumutegeera ne baŋŋamba omanyi naalina kati omwami we gwalina kunze nedda nti yisha ayina leero kijuujuluka muwala muto kituufu nga yali muwala muto kunze ye kati we bambulya pulaani y'omuwala neŋŋamba nensituka nendyekera nemugamba dadi ate wafunyeeyo omukyalo omulala nemugamba naye tomunkisa mundage sisobola kukulaga mukyala nga tewali buzibu nze nibwe mundaga tewali buzibu bwonna
Okay, nangamba kale kituufu namufuna nina muteke omuzigo naye sinamugulira bintu bingi nnyo namugulyako just TV katono bwe kati n'omufaliso bwebityo mga tewali mutawana tugende mu maaso funa balance ng'ogenda n'ogenda yo bw'otyo n'okomawo n'eno bwe kityo nagamba kale ate kati gwe nze mukazi wange nkwagala nnyo sisobola nakulekawo wakati mu support nze ku kiri kyabadde akola namuga tofaayo nze nkimanyi nti omukozi omukyalo omulina naye mugende mu maaso kasita ofunyeyo omuwala omuto tewali buzibu kati oli kunkiina namuga si kukiina tugende mu maaso ate kirungi nnyo bwe mmanyi omukyalo oyo nitubeera babiri kiba kinyambako amulinamu omwana ati nedda sinabamufunamu nayeekera omuwala ne mutemako buli akeetaagisa akabina akanene nenkatemako nenkaweekula nenkateeka wali ne muambula nga tojja tufumba na mwami wange olimba tojja kufumba okay nakamala manga ate omusuuzi ono bamukwata n'omusajja nentuma ne mugamba Mukama leeta omusajja w'omuwala oyo amutwale okay nsabe eyo leeta musajja we amutwale mangu musajja yali agenda safaari ng'agambye omukyala nti ngenda n'agenda n'atuuka we yatuuka n'akoma wewaka okukoma wasanga omukazi aleese omusajja mu nnyumba akatogo ne kanyuma musajja n'amugamba si kyakwagala n'ebintu byennakuwa byonna twala naye sikyaddayo kudda naawe kubeera naawe muwala mbona wamusabira esala ennyinyiita leeta omusajja we musabire bajja bammwe leeta omusajja atwala ono omukyala bambi bwe bityo omukyala oyo n'agenda aba yakagenda ate oli ow'emabega n'akomawo kakyali toza kuŋŋa nti omuntu Mukama omulimu agukola omulundi gumu bino byonna yensobola lwaki tubyogera so nkugamba nti no kyakutuse lumu obuwakati lwabagenda babusala akomyewe waka naye akyakwasaganya kakati awo yategeera sikyayina tugenda koma mu ddakiika ntono njagala gamba deliverance ekoze etya etandika mu maka omusajja akomyewo naye obuwakatirwa bukyakola ki bukyagenda mu maaso totya waliwo eyatugamba yasoosa kigere n'ayingira bw'ati n'agaana olwaddako n'ayingira n'atuula mu katebe n'agaana okwebaka ku buliri n'ayongera essaala olwaddako akabina n'akateekako bw'ati ku buliri olwaddako n'alyoka yeebaka yenna so kati deliverance egenda mpola naye nga Mukama omulimu agukola ki tugenda kuwumulamu kati n'enjo omukyala Kamya naye Katonda nakamya Katonda alina amaanyi agamukomyawo ku ssaawa 9 ogw'ekiro alina amaanyi katukomewo mu ddakiika ntono tovaako Tusobwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonyeze 7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonyeze 7